ekitegeeza gavumenti otukoze zisente zikuddira omwaka gugwe. Ensinkana wakati wa minisita wa Kampala n'abasuubuzi ku kwekalakasa okugenda maaso egudde butaka ennene ebadde tekeddwa wano ku hotelu ya Fairway oluvannyuma lwa minisita okusaba abasuubuzi bajja okukaddimo kano ne bagaana. Abasuubuzi bafundikidde nga bagamba nti baagala kusinkana mukulembeze gwanga nga mu kaseera kano bagamba tebalina muntu yenna gwe yeesiga naddala abakozi ba gavumenti. Minisita kimutwalidde essaawa eziwedde eddala 3 wagenze maaso n'okubasaba n'okubakakasa bano gye bavudde ne bamusaba okuleeta obuwandiiko bwe byabadde ayogera obanga ddala eyabimutumye mukulembeze gwanga. Mu kwogerako eri abasuubuzi asoose kubakakasa nga gavumenti bweri neeteefuteefu okubaggyako emisango egy'ezimu ku containers ezigenze mu maaso n'okubanga ziboyebwa ekitongole eky'emisolo. Mu ngeri emu minisita era agenze mu maaso n'akakasa nga bagenda okuyimiriza okutulugunya okubadde kutusibwa ku basuubuzi ab'ekitongole eky'emisolo. Mu ngeri emu kyofa tugabiyitakomye wano n'abategeeza nga bagenda n'okutta ku bannaabwe abagenda maaso n'okusibwa abagenze maaso n'okukulembera akeediimo kano. Mbagambye they were picked to prevent, so they were not picked nti balina kyabakoze eki naye picked to kukola ki kakati prevention yeje njaga kugamba nti owaayi bw'olaba ezigena enyazi n'ejjazi nga bibuuka togendayo kubanga tuyinza okuteebereza kakati olw'okuba twadde tubateebereza katubawe mu mateeka tugambe tuleme gamba mwana ate ekya sigwe gwe nabadde ndeeteebereza kabanda komawo mu kufundikira n'abasaba badde mbakakale by'emirimu bo ne bagaana kubasaba nti nga bano nange bwenzikiriza zino ennene ziri n'enzijjawo ate ensonga eriyo yeetaaga nannyinimu agituyamba ogikonjoola tugende tukole kyamanyi kiina tetumenyawo tugende tukole ekyenkeera tukole ki tugire. Wabula ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke agayenze maaso n'ategeeza nga batakkiriza na minisita byabategeezezza y'ensonga lwaki baagala ensonga eno eggwenga eri maaso ga mukulembeze w'eggwanga. Ensonga eno basuubuzi bannange gye tusaba tutuusize ddala wa pulezidenti tumanye either pulezidenti oba yatukyawa ate nga abasuubuzi tulinamu abazzukulu bangi mikwano gya pulezidenti bangi kituufu mulimu n'abatamuwagira era abatamwagala naye nga ye pulezidenti waabwe ekitegeeza ensonga eno asobola okugimala. Abamu ku basuubuzi abeetayo mu lukuŋŋaana luno era bakubye bituli mu kwogera kwa minisita nga kansala Farida Narumansi wategeezezza nga minisita abadde ayogera ate bwe bitakwatagana ne kye baabadde mu meeting olunaku lw'eggulo nga minisita Matiya Kasaija obwedda byayogera tebikwatagana na kamishona ow'ekitongole eky'emisolo. Kubanga nga natudde n'enkusomesa influence era n'enkubalira influence ye kennyini angobye mu busuubuzi automatically kubanga wootunulamu nga nnyina millions ntono z'enkozesa n'omusolo nga siri qualified kusasula influence nga saa zino bagintaddeko kitegeeza ogenda kuva mu bizinensi okitegeera ekirala bizinensi ebeefuse yaabwe balina okumonitalinga buli kimu ovueki nakyo si kibi naye tetwagala influence kutumalako capital nga ne gavumenti tevuddeyo kuwa bannansi ssente za bizinensi kwekolera. Abakulembeze abalala kwe kubadde Ntale Edward ono agamba nti ensonga eno tenabaawo basooka kwekubira nduulu eri abakungu bonna ba gavumenti okubayamba ku nsonga y'omusolo naye nga beesuddeyo gwa n'agamba n'olwekyo ku mulundi guno beeteefuteefu ogenda n'akeediimo kano okutuusa gye binaggweera. Naye tosobola gamba muntu nti gw'osaba vaati ku konteyina, gw'osaba vaati mu fakitole, gw'osaba vaati mu basapulaaya, gw'osaba vaati ku wolosero, gw'osaba vaati ku liteyiro ne final consumer. Kakati mwe mwalese katimba kakokota buli kimu mwagala mu kikokote fe tusigaze eki. Era ensonga eno meeting gye tubaddemu ffe ng'abasuubuzi abagwa mu kibiina ekyo ekya Kafo ne bannange bakasiita tetukiriziganyiza nayo olw'ensonga bannaffe abasuubuzi betukola nabo batulinamu obwesigo balinda ekigambo ekiva ow'omukulembeze kubanga ezo ensonga tuzogeddeko emirundi mingi twali mu Minister of Finance tugenza awantu awenjawe nga naye tewali kikyuka n'olwekyo ffe okugamba abasuubuzi baffe nga nga batuufu olunaku olumu terujja kutulema tugenda kuggalawo mpaka nga tulabye omukulembeze w'eggwanga kubanga kye kisonga egituluma. Ku Raso TV nze Grace Segirinya ne Chamba de Lawrence Omunyo.